Kalama TV tulina Kadaama alina emboozi ye nga tekwatagana nnyo ku mbeera oba tekwatagana ku Bawarabu wabula eva ddala Uganda. Agamba nti bazadde be bombi baafa nga mwana muto. Bw'afa nga mwana muto nga mumanyi abantu abalovu oba abafamire ye ne babeera nga baatwala ebintu byabwe byonna. So yavaayo lumu n'ayogera ku bintu bye baatwala, baali bamaama be basatu n'abyogerako n'ennyumba yennyini gye babalekera ne babeera nga baagitunda. Omanyi ntera nnyo bagamba famire ebeera famire era omuntu buli bw'ozannyisa famire yo oluusi weesanga ogudde mu buzibu. Kadaama ono kimulumizza oba kimulumirizza yavaawo n'agenda e Buwarabu teyabagamba naye ye muli awulira nti ebyaliwo byaliwo byaggwa muli awulira kimulumiriza okubeera nga bamaama be tebakyakwatagana. Nabali abasatu abaali basigaddewo naye era baatandika okufuna obutakkaanya era ne baawukana. Kadaama ono yagamba wadde baatunda ebintu bya maama waabwe, wadde baakola ebintu ebitaali bituufu naye be baamukuza n'atuuka ku sseerira okubeera ng'agenda ebweru oba mu Bawarabu n'akola. Akoze ensimbi ze, afunye ne ssente zigula ennyumba. Kati agamba nti biri byonna yabyerabira era ayagala kubeera ng'addiŋŋana ne bamaama we abaasigalawo kuba n'ekika kye si kinene nnyo. Alaba ng'alina okubeera ng'akomawo akolagane ne bamaama be bano. Ekibuuzo kye oba amagezi g'ayagala tubeere nga tumuwa agamba akoze atya, ali kumpi kukomawo Uganda, akoze atya okubeera ng'abantu bano baddiŋŋana. Ye ebiri byonna bye baakola byonna yabyerabira era takyayagala kumanya. Katonda yamuwadde life, yamuwadde ssente, ayagala kubeera ng'akomyawo bamaama be mu bulamu bwe. Yagamba awo zitowereddwa, tayagala kubeeraawo nga tebakwatagana na maama be. Jjukira wadde baatunda ebintu naye agamba baamuleka ng'akyali muto naye ate era bye baamukuza. Ate nga waliwo abazeeyi abamu abagenda ne bagamba simanyi ebintu twabitunda twalina okuweerera ensonga lwaki twabitunda. Kati ye byonna tayadegadde bitunuulamu, yagamba bugambi ebyaliwo byaliwo, ayagala kutandika chapter mpya. Ne chapter eno agitandisa atya? Akomewo Uganda abawe birabo, bw'aba abawa birabo abawe birabo ki? Akomewo abajjulire, abakolere kijjulo, akoze atya? Abamu bo bayinza okugamba abo baviireko ddala. Mumanyi waliwo akantu akadira okutambulatambula nga bagamba oba oyagala pressure zikkube, tandika okubeera ng'ononooza family n'okubeera ng'osolovinga ebizibu by'aba family members, pressure zigenda kubeera nga zirinnya. Naye ye Kadaama agamba ye ayagala kubeera nga addiŋŋana ne family ye. Katuwulirize emboozi ye era Kadaama oyo yagambye ye ebifaananyi bye byennyini bye tubeera tuteekayo bamuyita Nanteza Tawusi. Yagamba ebifaananyi babiteekeyo, bwe wabeera nga waliwo omuntu yenna amanyi ku famire ye oba bamaama be bamulabye, asaba kumusonyiwa bwe wabeera nga waliwo ekisobo kye yakola naye ayagala babeere nga baddiŋŋana. Halo Nyawuli Kalama TV. Hello Kadaama TV, gye baleko bali emirimu gy'okola webale kutubeererawo. Kadaama TV nsaba ku magezi, mikwano gyange gyonna bakozi bannange bampe ku magezi. Kadaama TV nina bamaama bange bali basatu, baali bana anzaala mwennyini n'afa n'aba mu bulamu bw'ensi eno ne wasigalawo basatu abakyala. Kati bamaama bange abo bankyawa olw'okubanga muganda waabwe anzaala alina ebintu bye yali yabalekera nga byaffe ffe abaana b'oyo omukyala eyafa, naye ne babikwata bubi ne babikozesa era ne bisaanawo. Kati maama wange ne taata wange baafa naye baatuleka nga nze nina emyaka 10 ne mwannyinaze alina emyaka 7. Taata yasooka okufa, maama n'alyoka addako naye mu kukola ekiraamo kye tewaaliwo buwandiike, yayogera bwogezi era nga ndimu amagezi ntegeera mpulira ne bennyini nga weebali. Baakwata bubi ebintu byange n'ebya mwannyinaze, ennyumba yaffe ne bagitunda, ne batunda byonna, n'engoye ne bambala. Kati nze olwali okwogerako bwe nti ne bakiraba bubi era ne bannyiigira, nze ne mbaleka ne nsirika kuba nali nkyali.
Kati olwokusatu ku bo yali taliwo bulungi. Bwe yakomawo gye yali alaze ajja akyaleko wa muganda we nali mpangaalira n'asanga mu muganda we ng'ebintu byange abyambala engoye buli kimu yakyonoona n'abeera nga amugambako ne bayomba ne baawukana buli omu nga tabuuza munne ne gye buli eno. Kati maama n'asala amagezi we nali mpangaalira banfunira omusajja ne beekwata ne jjajja mwami ne bakojja ababiri ne bafunira omusajja n'engenda n'enfumbirwa nga seeyagalidde nga bagamba kimu ajja kugulira buli kimu kiwali otugambye nti twayonoona naye nga bambi ze nali nabivaako kuba nali nkyali mwana mutomutomuuko. Kati mwami wange omusajja gwe bali banfunira twaliwoko akabanga naye nga musajja mwenzi era nja kaakano ssaawa zino wenjogerera yalwala akawuka oba obulwadde obuleeta siriimu naye nawona mu linnya lya Katonda era ndi mulamu kuba namala omwaka mulamba nga neekebeza ate nga seegatta na muntu yenna era we nasinziira nenzija ku kyeyo era kati naggwamu okwetya kuba ndi mulamu. Ng'ebyo bikyali awo bamama bange amagezi ge njagala bampeeko. Omutima gunnuma olw'abazadde bange abo kuba be mmanyi. Omutima gunnuma baayawukana naye nkoze ntya okubasisinkanya era nkoze ntya nange okunsonyiwa kuba kiri nakyogera ndi mwana muto ate byali byaggwaawo kangambe ku ludda lwange naye nga bo beerumagana. Naye njagala kumpa ku magezi kuba abo ababiri simanyi wennyini we bali waliwo omu era n'okuvaayo okujja eno ku kyeyo saababuulira kuba nalina ensonga yange nti baali tebali wamu naye era baamanya nti siriiyo nabuuka nagenda bweru. Kati naatera okudda ewaka naye nkoze ntya okubatabaganya nange okunsonyiwa mbagulire ki oba mbawe ki nfumbe kijjulo ki era bwe mba nfumbye ekijjulo nteekemu ki. Bannange nsaba ku magezi gammwe abazadde bange njagala bakomyawo mu bulamu bwange. Fayini nze mbaagala naye bo nga ku mutima gwabwe beekyawakyawa bagamba nze nabayawulayawula olw'okuba nayogera ku bintu by'omugenzi maama wange. Bannange mpe ku magezi nkomyewo bazadde bange babeere bumu batukuze ne bazzukulu baabwe babe kulaba mbeera eriwo. Kyekyo Mr. Kadaama nsaba bampe ku magezi bambi. Kinnumiriza ennyumba gye baatunda alihamudulira nazimba engoye alihamudulira nnina nezimu zaatuuka dda e Uganda naye mbadde njagala bazze omutima wamu babeere bumu kuba ba Luganda bawoza nze nabaayawukanya. Abamu balina amasimu ga WhatsApp naye simanyi oba balaba omukutu gwe bayita Kadaama TV. Mbanoonya bamaama mbanoonya era muba mundabye yenze muwala wammwe mbanoonya mudde wamu njagala kubazza wamu.